Sebo n'ennyabo nebaza Katonda akukuumye nakulekawo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Ndi musanyufu nnyo kubanga Mukama akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Era ndi musanyufu nnyo kuba ndi mu kiseera kino olaba ebigambo bino. Weewale okubigabanako n'omuntu omulala era neyagaliza n'omulala afune ku bubaka obufaananako bwe buti erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kye njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze nti newankubadde ng'embeera nzibu naye Mukama ali wamu naffe okutulwanirira, okuyimirira wamu naffe, okutujjanjaba, okutuwonya n'okutuyisa mu mbeera eno. N'ebiseera bino ebizibu bijja kuggwa era Mukama ajja kubituyisaamu. Nzijukira ku lugero lwa Zaakayo wasoma mu Bayibuli Luka sura 19. Omusajja eyali abeera mu kibuga Yeriko eyayagala okulaba Yesu naye n'atayinza kubanga ekikula kye yali mumpi ate nga n'ekibiina kyali kimuli mu maaso. Naye Bayibuli egamba mu Luka sura 19:4 tinadduka n'akulembera n'alinnya omuti omusokomooli amulabe kubanga yali agenda kuyita mu kkubo eryo. Waliwo omusajja wano yeetaaga Katonda ayagala okulaba Yesu n'amaaso naye waliwo ebimuyimiridde mu maaso ebimuziyizza n'asalawo adduke akulembere alinnye omuti asobole okulaba Yesu. Singa Zaakayo yayagala okulaba Yesu naye n'asigala ewakaawe. Singa Zaakayo yayagala okulaba Yesu nga bw'ali n'asigala mu ofiisi ye ey'okusolooza emisolo. Singa Zaakayo yayagala okulaba Yesu nga bw'ali n'asigala ng'atambula mu mirimu gye teyandimulabye. Waliwo ekyokuyiga ekinene ennyo kye njagala okwogera naye gwawulira ebigambo bino mu kiseera kino. Mmanyi nti oyogera nti oli munnaddiini, oyogera nti omanyi Katonda, oyogera nti omwagala, naye enkolaganayo naye nafu terina maanyi. Weetaaga okugizza obujja, weetaaga okulaba Kristo, weetaaga okumusisinkana mu ngeri ey'enjawulo mu bulamu bwo, akukyuse, akuzze bujja, obeere wuwe, obulamu bwo bufugibwe okukola kw'omwoyo we omutukuvu. Bangi nnyo abaagala okukula mu mwoyo, bangi nnyo abaagala okufuuka Bakristaayo ab'amaanyi, bangi nnyo abaagala obulamu bwabwe okukyuka okuva mu mize emibi era emikyamu egigenda okubazikiriza. Naye waliwo ekizibu kimu ekyabaleetedde omutawaana, ekyabalemesezza okusenvula. Tebannaba kuyigira ku musajja ono ayitibwa Zaakayo. Tebadduka, tebakulembera, tebalinnya muti Yesu wagenda kuyita. Baagala okumulaba naye bali mu ofiisi zaabwe, baagala okumulaba naye bali ku nguudo batambula, baagala okumulaba bali mu byabo birala, bamaliriza obulamu bwabwe tebumusinkanye. Muganda wange alaba ebigambo bino mu kiseera kino. Njagala nkutegeeze toyagala nnyo okukula mu mwoyo naye osaba kitono nnyo. Oyagala nnyo okubeera omukristaayo w'amaanyi naye ekigambo kya Katonda okiyiga kitono nnyo. Oyagala nnyo okubeera omuweereza wa Katonda naye okuŋŋaana kitono nnyo. Twetaaga okuva mu bulamu obwogera tudde mu bulamu obukola. Obulamu obukristaayo bwe buba bunaakula buteekwa okuva mu kwogera obwogezi, buteekwa okuva mu kubirowoozaako obulowooza, buteekwa okuva mu kubifumiitirizaako obufumiitiriza ne butandika okubikola ne bufuuka practical. Zaakayo yayagala okulaba Yesu yadduka n'akulembera n'alinnya omuti asobole okulaba Yesu Kristo. Teriiyo muntu agenda kuzimba nkolagana na Kristo namu eya buli lunaku, enywevu, eyannamaddala okugira nga obulamu bwe buvudde mu kwogera, mu kubiwulirako obuwulizi, mu kubirowoozaako obulowooza ne butandika okukola towards okukula n'okunywezebwa. Ekyokuba nti taata we yaliko omufaaza tekimala. Ekyokuba nti mu kika kyammwe waliyo abasumba tekirina makulu. Ekyokuba nti osabira ku kanisa esinga obunene si y'ensonga. Ekyokubeera nti omusumba so wandiso yakusumba ekyo si y'ensonga. Bw'oba onaakula osisinkane Yesu afuke mukwano gwo owa ddala oteeka okuva mu bulamu obunyumya otandike obulamu obukola, obulamu obuyiga ekigambo kye, obulamu obusaba, obulamu obuweereza, obulamu obukuŋŋaana oteeka okuva mu kwogera otandike okukola ekolaganayo ne Katonda eyongere okunywezebwa.